ekiseera kijja tukwatagane naye Allah asalewo wakati waffe naye muli ready. Mu kiseera kino ekibuuzo kiri nti ani alina okuwozesa Jamir Mukulu ng'amawanga yonna gy'azaakola ebikolobero gamwetaaga. Kino nno kiyinza okuleetawo obutategeeragana wakati w'amawanga gano omuli Uganda, DR Congo ne Tanzania kaakano emulina. Mukulu aludde ng'akola effujjo n'ebikolobero ku bantu mu bitundu by'e Congo ne Kasese ng'aduumira abayeekera ba ADF. Sabbiiti 3 kati yakwatibwa e Tanzania era nga kaakano enteesaganya wakati w'amawanga gonna zigenda mu maaso okulaba butya bwavunaanibwa. Ku nsonga ya Jamil Mukulu era wenjogera akati enteesaganya zigenda mu maaso ne gavumenti ya Tanzania okulabira ddala nti oyo omukulu aleetebwa wano mu Uganda. Ekikulu kiri nti twagala kulabira ddala nti etteeka ligobereddwa. Tugoberedde amateeka oba nedda? Oba ekyo kikoleddwa wano mu ggwanga lyaffe oba eri mu DRC, ekikulu etteeka lirina okugobererwa twalibwe mu mbuga z'amateeka. Mu ngeri y'emu Ankunda era alabudde bannabyabufuzi okwewala okutiisatiisa nga bwe bagenda okukozesa amaanyi g'emmundu okukyusa gavumenti. Twawulidde nti waliwo ab'ebyobukulembeze naddala mu opposition abaagala okukozesa emmundu okuleetawo enkyukakyuka wano mu ggwanga lyaffe. Ffe nga UPDF tetujja kukkiriza omuntu yenna anaagezako okukozesa emmundu okuleetawo enkyukakyuka wano mu byobufuzi. Balina okukulatira etteeka, ssemateeka, constitution yaffe n'okulabira ddala nti enkyukakyuka yonna eneebaawo abantu be baba bagizzaawo. Jocelyn Nakibule, WBS Amawulire.